kulonda bakyali eyo bagala kubalete kulonda gundi bali bize kulonda Enseko anayita Nseko atagambye mu kampuni y'omuntu abakaluluke nekakana akalya amanyi galina ati katika nyeri tali kusidale naye kenyirinyita tamanyi oba nakalendo kalya ali kugula sound that motherfucking come na wansa tugende ba no mwana sikia watakuwa kiro ule ngonya moto wako sio anakuwa kubandu ndio hayo ngonya kuomba kwa kuwa wala wateka kalina watumia baba wote pale kalina wala ngonya kuwa kile golina wala ngonya duli ndio satima hayo kisuna mkono wala ngonya chichi kutafuta wala ngonya wabazungu wala bologonya bologonya kingi akati bologonya kumbe yamba uwa eyo mbologonye eyo anti bologonya kingi bakitegeera bali lulimi luyita no luvumule mu Uganda tugere bologonya kingi bologonya luyita mu Uganda bologonya kokoya bologonya asi kokoya bologonya oyina bologonya nange nina bologonya nomwana oyo wasikita ina ate omukyalo yetayina kati kiki halika akati kodi kwebe boyina nawe oyina nange nina n'oli ayina nomwana oyo ayina naye omukyala talina omukyalo yitayina ki byebirevu kajateye komolaki obanga kwagadde kanateko ogenda gavumenti eddako ogenda kuwangaliramu kwa gavumenti eddako byakisibebigero kwagabikola lwaki era bikyafirika nofuga eggwanga bakomedya kati gwe muli mu kifo ki president akumyuka nina jakukuwa kyakulanya omudde agenda kuyita omuddewa kati agenda yita mbu okakata janguwe baflanka enzu sembeyewe totya jamani kuliko video kuliko okuyitamu n'okuwangula ombuuza genda kuyitamu naki kalagenda kuwangula wambuuza kiri nezikiriza that's enough for today kati kati kunze kabineti ya president original honor kati menya kabineti ya kiri mu likodi kati kati yende eggwanga lino terifugibwanga ku musajja yenkana saliziyo batumulekoluna kati kati zenendo soka ndikubana aligenti singo kati tufuga bubingi soka tulichote kikyenkuwa eggwanga lino lyamutiisatiisa kati kati saizi yeketiisa era kati bw'obeegala omukulu olina okulwanira mu nze nfune oninaani gyeri yayinza kukkiririzaamu bagenda kukolekera bajjeni obulamu nabwe bakoma yenkananga gwe ebintu byanjawulo obeera mumbi nga beera mu kusente owavuwa eki ng'ogyeko bologonya nga lyekyokubiri ekyokubiri nakuse towagana kati soka okulisa abantu bano bakute mu mbeera eri gye twabaddemu ey'omusana gwe
president ani akumye oyagala kifonki sinalonda twebwana batenisuubi tonalonda antera kuwekifo tompanja kulonda kwa finance nzikiriza n'obano wa prime minister kosi kosi wa prime minister ate omulala uno muwadde omwadde waki omuwadde yakulira business portfolio yeriwe yekola biki guno naguli tabana mulimu gwakalakalira kati mu gavumenti yo mu finance abeere mu gavumenti yange kati mu gavumenti yo polisi bagenda kubeerawo kati sikuuta w'abayiyi nombawa okulira abayiyi kakati president advisor nizo ogabe kakati oli polisi mu gavumenti yaliwa minisita w'abalema omwana waki w'abalema engejanya sente bajateeka kati ate molisiketisa omwana waki Morris yaja kufumira nga mustate house ngijamanyi okufumba keeki oyagulwa omwana oja kufumiranga omuceere ate ogwo mulimu abantu bakayalira bifo bagala bukungu kulya muli omankibuze gwe muwadde wayagala matanga ekifo kyagala bankigabe aveye wakaliga abakalasolera nakasero ntebe kati buuza Museveni muwaddewa omwaddewa buuza muwaddewa nga bwe wenkana tega weebuze kati oli wenkana nze byeno mabbali weebuze kusoma kinamuja kubayamba muhungwe weebuze Museveni akolanga mu gavumenti yo mu gavumenti yange akola awo omutaddewa aliwali obuzibu yogera atakirako opposition yokembangisa ejaati ekubeye jati yatabudde Kawempe yonna enja kabalole kigwe si bubi tumanye nti ekivuddewo kwebokebadesekawe amawulire bwera nga wambiddwa Kawempe kugambye kikyamu kwebafuse Kawempe kuviira ddala ebimu bantu bajja ne bategeka debate naye kakasa nti nebintu ebira byonna tuli mulwali abakulembeze bali Kawempe bainawe nedibeyitiye Kawempe yali myufu abakulembeze ekisooka buli omu yali amanyi kyayagala kulembeze kambe yamanyi kyayagala oba yali amanyi kimulesi bwekiri yabadde kwebs tolwa nga bamuuza omuko eyebibesi yadde ya luzungu tubole ya bbs ebyoluganda oluzungu katunda mupalamenti ogera luzungu oluzungu gyatakuza batetekanye oluzungu akatebe tukoze ya luzungu ya luzungu tolita bakatebe abaaba kaveeko webijokomaawo namba kuyinza katete leeta bana entalo z'abambi sijasobola zitasakuwe zolabi ndege ya chini ulikuwa kitegeeza ndege ya chini nyo okutaka abambi bafutusoja leeta era nefutusoja babambi kati bwewambuwa obaki ebisoja owambuwa wofuse wenaleero futusoja efutusoja tuli kubibya telefalina atibwenibyesi luzungu baba nzemuliomukazi yabaddakuza kambuuze webana luzungu kambuuze ey'oluzungu eminde twaisi mulimu ennyimba ezimu zebakuba luzungu yeno mala mu luzungu kubanga kontenti kizi ze bakuba tuli oluzungu lwa tv oluwooma tugende ono akuba reggae zamundi nyimba ezimu kati fe tulina ennyimba ezimu ze twaba olwala everything is on the standstill. Look is demonstrating. More Kenyans chat, don't know where they're coming from. And today we have a couple of leaders that are coming in to stand for the late Mama Sekirinya. So, people of Kawempe, today you are choosing who is coming in for Mama Sekirinya. And today, if you look at the on my backboard, on my background, you can see the panel of speakers. We have
Enseko, I have Luswa, I have Chimi Sadat, known as Kalifanganaga. I have Council Nakola Bibas. I have Bamala together now. Seneko, Nami Faida Nami, and ETC. So please, Patrice, please welcome aboard Council Nakola. Please step forward and come and answer some questions from the people of Kawempe. Your microphone is up first, wait, sir. Have a seat. Councilor Kola. You don't have space today. Thank you so much, my people of Kawempe. First and foremost, I thank you so much for loving me. You know, you people, you don't know me. I'm going to win this election. And when I win this election, We don't have I have a lot of legal practices. I'm bringing to the people Now, Councilor Kola. Kawempe. I thank my president. Councilor Kola. Yes, We don't have time. We don't have much. We don't have much time. We don't have much time. We don't have much time. So we have a few questions for you. So what is your manifesto for the people of Kawempe this by-election? In 1 minute. Thank you so much. Now, for the people of Kawempe, You have 60 seconds. you know, I was born in Kawempe. Okay? So I know Kawempe very Your manifesto, well. sir. Don't explain So, away. Yes. right now, when the citizens of Kawempe Yes. vote for me, I promise I will lead them in a legal practicing era. Era.